All right. Omusango gwe bateeka ku mumyuka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, musango gwa butujju. Abamu ku bannamateeka era abamanyi eby'amateeka bavuddeyo okuwa endowooza yaabwe ku musango guno. Abamu bagamba nti omusango guno gavumenti esobola ogussa ku Muwanga Kivumbi n'amaliriza nga gumusse mu vvi. Era mu mbeera emu abamu bagamba nti waliwo ate abantu abasobola oyingira mu nsonga zino ne tumaliriza nga Muwanga Kivumbi bamutadde. Bassebo ne bannyawo mujja kujjukira Ssegirinya Muhammad we yasibwa ne Alan Sewanyana. Abakulembeze bakola buli kisoboka ne balooya naye nga abasajja baganye okuta abantu abo newankubadde nga tebalina bujulizi. Wabula omukulu amanyikibbwa nga Mathias Mpuuga amala n'ategeeza eggwanga amazo nga Ssegirinya afudde nti yateesa ne gavumenti okuta Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Na buli kati enteesaganya yaabwe ne gavumenti tewali yagimanyaako because mu kuteesa there is what you give and what they take from you after giving. Omu ku bannamateeka amanyikibbwa nga Muhammad Nsereko yavuddeyo n'ategeeza eggwanga Muwanga Kivumbi omusango gwe abantu babiri abayinza okukubira Museveni essimu n'ata Muwanga Kivumbi. Yagambye nti asooka ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, owookubiri ye Donald Trump. Njagala owulirize Nsereko ng'akunnyonnyola ku nsonga za Muwanga Kivumbi ono munnamateeka. Tukomewo. Anti mubakaddo kino yasingo kimanya ya Araka ayina kgenda bugenzi n'aga nti tukoze tutya. Kaakati kuba yina okukola kino kuyina kubaako omu. Either oyita mba religious leader ababo oba oyita mba cultural leaders. Omuntu yekka asobola okuggisaayo kaakati Muwanga ali omu yekka ye Ssaabasajja Kabaka. Yekka yasobola okukwata essimu oli mukulu munne n'awuliriza, si Katikkiro, si mukulembeze wa ddiini yenna. Kuba singa Muwanga abadde mu Katuliki yandibadde Archbishop, naye Archbishop yalemereddwa ne ku Holy Father. Omuntu yekka kati awildinga ekigambo kyokka ku mukulu munne. Beene kwe kuba essimu n'agamba mutabani ono baasi awo ovaayo. Era buli looya alimu akategeera akasala ekkubo akimanyi bulungi nti okuggyako ng'onoonyezza oyo oba omulala yekka asobola okugamba bakute ne bakuta alina kubeera pulezidenti wa Amerika yekka. Nti Donald Trump bw'oba oyina amutuukako n'akuba essimu emu wangi ambasada omumanyi oba gyali mu ggwanga. Ani siwulira? Ani g'obuuza? Nti Muwanga Kivumbi pulezidenti wa Amerika ali mumanya nti gyali mu Uganda. Kaakati ekyo ngenda kikuyigiriza muganda wange. Kaakati nno obwo obukodyo mu nsi yonna buzannyibwa. Bwe muba muyina nga omuntu yenna ali close to J.D. Vance mu Amerika, kaakati nkubuulira, era nze mumanyiyo omuntu ali close ku Donald Trump nga munna Uganda, oba nga ali close ku Secretary of State. Ate Muwanga Kivumbi Honorable Namboza akutumidde. Honorable Namboza jantukubaganyemu ku birowoozo. Mwanyinaze kulika. Mwanyinaze akulike. So at the end of the day ezo ze high negotiations omulala yekka gwendaba nga ayinza okubeera ne leverage ku President Yoweri Kaguta Museveni nga mukwano gwe ye President wa Equatorial Guinea oba William Ruto nga yazze. Kakati anti nkuyigiriza cross lobbying nti emisango tegigwera bugwezi mu kaguli, nti mulimu ebikolebwa backdoor ate ng'erina kubeera trade off. Naye ye ya Trump wejjira nga simu emu Muwanga bamukeeza nkya ku bbeiro n'afuluma. Eyo tebaako kubuusabuusa, eyo terinda. Era bwaga no, I've heard this but mumbere efaananako bwetyo. I think you have to release these ones. Ate nawo ne wabaawo ne negotiations ne bawaayo list
nga Muwanga yakulembedde ekyo in return for American recognition of victory kyekyo kye bayinza obbakubira paasi Secretary of State Marco Rubio amuyinako access ekyo kimuteesa nga tagenze nga ye teyeegendedde na ntebe kuba mavivi ebisigalidde ebyo oba osigaziza Saddaaka Wajjama basebo ne bannyabo mu muŋambire ayagala asobola okukiwakanya naye yali abaddeko mu kkomera mu Uganda yakimanyi nti wano it takes negotiations any charge can be slapped against you naddala wonna ne mu Africa ne Zambia nakirabye abamu ku baali bali mu opposition yadde mukwano gwange Akayinda Yichire yabasibye naye bwe kyayingidde mu US Abazambia balinayo omuntu ali close wali ku Trump yabatadde mu ssaawa 24 ago ge mazima nkubulira balina leverage ku government eno abasobolo kakati Besigye situation ye etya kyogamba ne Besigye kyekimu Besigye ye ajja kulinda nga n'okulayira kuwedde naye kyekijja okuteesa Besigye bajja kubeera ba regional leaders kubanga mukyala we even with access gy'ayina takozesa bulungi contacts wini teyazikozesa yadde ali eyo mu Oxfam kubanga UN gyakolera ne bino ebitongole byanafuwa dda naddala America tebibalaamu magezi enemo naye nga bwe nkugambye ekya Kano ye bagenda muta ku gundi grounds nga bonoga nti yalwana nabo balaba nti tayina effect ne bwana afuluma so ye mu mulinde probably after kulayira ate nga negotiations zigenda kuva mu bantu aba West ajja okuba instrumental mu China ajja kubeera tayebwa ekyo nkikubuulidde the former cadres of FDC abali mu NRM be bajja okusecuringa release ya Besigye okay kale mukyalo livyo nakyo badde obuuza oba olina kyoteesa ku ekyo kyobadde oyogerako But when we are in a situation when you are, how do you call it? When you are sitting with a certain kind of taste, and everything that he said, it's when you sum it up in ebigambo byayogedde bya 3,000 essays is kati bw'oba yakolako ku literature or literature in English or English in literature or literature in Luganda. So when you sum it up, when you get somebody like a Spina and they come to you, all it comes down to, I am going to do whatever I want and there's nothing you can do about it. We're just summarizing ebintu by'omuntu ng'oyo. That is the sort of person they throw at you. They'll throw gadgets, they'll throw symbolics, they'll throw something at you. So when you get somebody like that, singa Jaffa badde basobola obinkyusizamu in Uganda, that your alternatives, they will make them look like jokes. If you come in and then they'll throw things at you, like when you look at Ntia, they say, because Winnie Byanyima didn't dialogue or bribe. No, Winnie Byanyima tried to dialogue. No. He went there 3 times. I let you speak, please. I let you speak. He went there 3 times. Analyzing your games. So Winnie Byanyima teya lobbying bulungi, she didn't have enough money to bribe enough people. That's why she didn't have power. Do you understand when you sit with somebody like this? Did you understand my Uganda? Did I talk of bribery? A person like this, Seremba, is a catastrophic or grotesque to any human being, Seremba. A person like this. In Africa, did you hear anything like bribe? Oganje Winnie Byanyima simanyi yali tamanyi kulobbying bulungi. You see, I think the public down is responding to you very well. You think she didn't have enough money to bribe or sleep with everybody or steal from anyone? No, I don't think. Let me ask That is your kind. Let me ask him I'll do whatever I want and there's nothing to do about it. In Africa. Seremba, in Africa,
I think I'll be happy to respond to your No, I question. think Agambye tamanyi Luganda kati yawulidde bribe kati ono ndowooza debate You are spinning again. wansi. Ogambye nti wini byanyuma ekyamulemesa okugjayo bbaawe mu kkomera anti jjukira mulowooza mumeka musoba political science mbu ekyagaana simanyi wini okuyambako okugjayo Besigye mbu simanyi teyakola mikwano mirungi mu Oxfam gyali. No, Olivia, no, I think Honorable Mawulidde, I think I think ono bambi alambisa ayagala nnyo okuzannya victim plan. In Africa, I'll take your question. Njagala kubuuza ku Honorable Nsereko. Agambye mbungambye nti wini byanyuma yagaana okuwaayo enguzi kakati ne Seremba atamanyi luzungu lungi ekyo naye asobola okimanya. Wini ekyaganya wini okukola okuyamba bbaawe okuva mu kkomera. Tonze mu magezi gange gemmanyi omuntu nza kakati nja kuwuliriza in Africa. Yes. In Africa, I'll take your question. No, just I have two questions. Ekisooka kiri kye wagambye nti ababaka bagenda kulayira. Of course, tewali akiwakanya nti tebagenda kulayira. Kitegeera nti schools of thoughts ziri bbiri mu opposition leero naddala munno. School of thought esooka egamba nti ababaka bagende balayire benyigire muri munda balwanire munda. You know, babere muri, babere ba mayor, babere ba councillor and all this kind of stuff. School of thought eyokubiri negamba nti nedda buli we tugenda mu government ya Mwami Museveni. Kalundi Serumaga yawandika article mu Daily Monitor, I think mu 2021, naga nti the parliament is the bribe. Into the moment you step into the parliament, Museveni strategy eri nti onaalya n'olyalya. Ngera bw'oyogedde nti mazima ddala abamu baggyeyo looni abalala bakoze bino bakoze biri, which is okay. Bameya abamu bagamba tugenda kukolagana n'omusajja banyonya nkulaakulana, which is all okay. Bameya tebagenda nti bagenda kukolagana n'omusajja temukootinga we bali mweru bannange. Omukulu Nsereko ye amanyi kyenjogera kajja kubidda mutomwogerera. Anti nange era sijja kuwaayiriza nnyo. Gundi obadde ki mu Uganda gwange? Kanbuuze ekibuuzo kyange. Just nze nteekawo gundi context ku pushing back kweri argument gye bakoze esooka kubanga nsuubira nti tewakigyeyo bulungi cause wakitunulidde from one point of view. Kakati school of thought eni eyokubiri negamba nti the moment we participate in Mukulu Museveni's government ekisooka tuba tugiwadde legitimacy. Kubanga toyinza complaining nti baakubba akalulu ng'ate ababaka bo bali mu kusavinga mu gavumenti ne bagiconstitutinga nga ba leader of opposition bakoze minority report in Africa olagawo nkulaba neŋŋaanyeewo kati bayagala kunnumba butereevu ŋŋaanye sagala kunyigata nedda Jimmy nyamba ogenda kale kansamarizing ekibuuzo kyange kuba nze nina bembuuliza okitegeera inti omusajja akusabye tolumba kakiriza kimwe ekyo kiveeka abaka bagenda ababaka kyeka abamu we bali wano watidde empale zikankanye era ababaka we bali wansi ababaka bange nga bana we bali awo wansi mbawagira balayire sikuliza okuita mu kalulu n'otalayira ati wulira ffe tetukirinaako buzibu okitegeera Mukulu Nsereko naye school of thought eni eyokubiri naye tusaba mugitegeere nti now bo bagamba nti buli we mulayira state mugiwadde legitimacy oba tokyalina by'ocomplaininga na bino ebyokusituka Africa y'embeera eri mu Uganda yeeyo nzikiriza ati kamala ekibuuzo ekyo kyoyagala obuuza nkiraba gy'olaga naye kireke tugenda ku kirala twade ku nsonga ezo bwezityo mpagira gwe bagende balayire kati olw'embeera eriwo gy'obondekeramu ako just nakino nkikola lwakuba nti naawe obimanyi ebiriwo bannazi sitina omuntu yenna kumpa amateeka wano naye oba ogenda kuyingira ate omukulembeze kale tewali buzibu ababaka bagende balayire nga bemugamba nze nange mbalagira abawala
Wanji? Okay. agaana kulayira abazinyedde amazina abamu bakoze dabupate tebakyabanja akalulu ka pulezidenti waffe teri mubaka ayinza agaana kulayira. It is okay. Abamu nina omubaka mukwano gwange yagambye nfunye omukisa guno ngenzeeko mu palamenti luli yagaana naye kati nyingidde. Kati kantereze ekibuzo. Kale kambuuze ekibuzo bukankitereze bulungi. Oweekitiibwa Nsereko ababaka bwe bagenda ne balayira ne bayingira gavumenti enkyukakyuka ekifunamu etya kyekibuzo ekisooka ku kyamuwanga Kivumbi kyenjagala okubuuza ogenze n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka kati yayinza okuyingira mu nsonga zino n'ebifaanana ng'ebyo yamuwanga siganye ensonga zino yamuwanga no era ngamba yamuwanga Kivumbi naye nze gwe bw'otunulamu bw'oba olabye embeera nti abannupu bwe bateekawo embeera tebalina mbeera gye bayinza kuteekawo eyinza kuleetera Muwanga Kivumbi kubanga ateebwa. Anti kati there is no one too tall to see the future. Bwe naakugamba nti teriiwo ng'ogamba weeri. Ate bwe naakubuuza yeeriwa ng'ogamba tombuuza ojja giraba. Kati saagala genda mu question etayina answer. Nze kanti twogerere ku kye tulinawo kati. Kiri kyenkugambye ky'obuuzize ky'ababaka okulayira banaaba tebalegitimataizinze gundi. Ekyo kiri up to them. Kubanga era ne bwe batalayira era ejja kusigala ng'eri legitimate. Kubanga muteeka gwe boozira bo nga bategeka by election. Okitegeera kye gamba. Wabula gwe mu mwoyo gwo bwe kibanga kiraga nti okulayira kifuula oli legitimate ekyo kirala. Naye ye nze ndowooza kye yandiyagadde okusinga kwe kulayira kwabwe. For sure. Because our answers zikugwako ezisinga. Naye ate era ne bw'otalayira it's a double-edged sword nti era bw'otalayira ategeka by election n'ategeka enkya zonna n'aziwa opposition yezze. Nga NRM nayo n'etasimbawo nawe n'otasimbawo. N'alaga nti opposition ezisigaddewo kazizivuganyize. Ate ekyo kye tusobola kigaana gundi genda mu maaso. So that is possible. So the best thing is that mwannyinaze nambooza alayire munnange. Mwannyinaze wammalayira. Bakuninga bisatu byabwe eby'emmoloka ffe tubalinaako obuzibu. Awo gw'omanya akalulu. Kakati election petition yegenda mu maaso. Kasiba nti yatutteyo omusango. Naye tekivuddeyo bulungi nga Mwami Museveni nga bwe kyavaayo mu 2021 kamalize kano the reason lwaki njogera ekintu ekyo nti for some reason abantu bakyalina hope mu judiciary kubalamuzi nga Kakulu nga Kisakye n'abalala abafaanana we batyo. We twatwala petition mu 2021 ensi yonna yalindirira like it really got the attention I think in my view Mwami Museveni gye yali ayagala. Naye leero election petition yegenda maaso but even people don't know that it is actually happening. Okitegeera kati kitegeeza nti we baagi boycottinze bano ne bagamba tetujja kutwala musango mu kooti. At the end of the day Mukulu Museveni yasinze okukifiirwamu newankubadde Kasiba nti yagenzeeyo n'akola ki n'atwalayo omusango naye tekijjaayo weight eri ennene nga singa Kyagulanyi akoze eki yagenzeeyo. Kati nekino kyoyogedde ku parliament ow'ekitiibwa nti yes bano ne baboycottinga ne balonda ekibiina ekiddako oba ne tudda mu by election and all this kind of stuff n'aleeta abe NRM bokka ne bayingira parliament. Nze nkukakasa the NRM will do its own in fighting gwe baleke bokka beekube. Naye buli we mubaamu opposition the NRM uniting against this opposition within the parliament and within the government. Chovola banti they will unite against Lukwago, they will unite against whatever NNUP mayor or NNUP MP and all this kind of stuff. Naye obagirawo enemy go ba unitingirako
they start shooting themselves in the foot. Kati nga olaba owekitiibwa bali almost kati complaining atawa nti kakati mwalonze mukya speaker ne deputy speaker. Ekyo kiba kiyamba. In Africa, just katono kankuyambe. Ebyo byoyogera, it's up to you to drive your strategy in your party. Je mwagala. Nze kyemmanyi ku bannayuganda batono nnyo abalina patience eyo esobola okugandika nsigale ebweru nga train etambula oba ontegedde kyegamba batono nnyo. School of thought gyowa yesookerako eyo gamba nti katwerumye bakatwerumye batono nnyo abasobola ogaka ngende neerumye ku lw'obulungi bwa kino si wakanya ekyo ekikyo nakyo kirungi. Naye nze kyegamba nti as a strategist gwe bw'ogaana okulayira tewaliwo kigaana by election zikutegekebwa ne bakulaga nti NRM wa DF amuwangudde era DF kati yeyina ababaka abaddako obungi naye opposition oba FDC oba endala kati okituleetinze ku nsonga y'akasibante. Ensonga y'akasibante kyogireeteddeko nti kasibante newankubadde mu 2016 amama Mbabazi siye yali owokubiri yali Besigye naye amama n'awaaba. Kasibante teri yamulabye mu kalulu kano ng'ayina weight yonna ng'ayina kyanyeenya. N'ekyokubiri olaba gundi ye yonna petition ya lusaazi naye ate era gwoyinza obutakiraba naye global bo bamanyi bote kino ekyomusango mu kooti tebadressinga gwa badressinga international community nti you know what there is another route mu Uganda nti omuntu bw'aba awanguliddwa asobola okukozesa kooti. Kakati eyo message tegenda wuwo oba tegenda wa muntu ali mu katale. Eyo message egenda kuba n'abagenda okuwandiika election reporting ewedde nti even in the aftermath those that felt aggrieved bagenda mu kooti nga bw'olaba nti mu 1980 newankubadde gundi ye yali awangudde Semwogerere eyagenda mu nsiko yali Mwai Museveni UPM n'abe-NRA naye si be baali yadde abookubiri. Bo baali bafunyeeyo siiti emu eya Mwami Kiyonga oluvannyuma lw'okufa kwa candidate yali Kasese. Kakati mu kino kyonna gwe kyotategeera yona addressing a international community nti gwe ne gwoyita omutono ennyo kiba kinene eri mu international community nti Uganda. Yes, please. No, the time for football is finished. You had all the time. Coach Kamista is there and works are going on. Again, thank you very much. So, go and talk to Coach Kamista, is outside. At the end of the day, gwe manya nti buli design yefuluma eri designed to counter. Kubanga olyono kyayagala akugambye nti ono atagenze mu kooti nze saamugaana. By the way, you might not even agree with what I'm saying, but I'm trying to tell you the reality. Nti gwagenze atagenze mu kooti saakugaana naye waliwo yali avuganya ye bwe ya feeling aggrieved whether he took a bogus case or not ye yagenda mu kooti and the final seal mu kuteekako legitimacy ya win is the Supreme Court. Kyova olaba ne mu Kenya beewaabira naye bwe baamala okuwaabira ne bagaa nti aba election eddemu mu presidential election Raila Odinga teyagigendamu oba okijjukira bwe baali ne Uhuru Kenyatta teyagigendamu immediately yasala ng'ate ne Supreme Court emaze okukola ki okulagira yasalawo bagende mu handshake government bw'oba okimanyi. Kakati kino si kintu kyangu ku muntu alowooza part time naye buuza nti mazima ddala Supreme Court ye Kenya bwe yasalawo nti Raila Odinga baddeyo mu kalulu ne Uhuru Kenyatta nti biometric machines walinga falsification lwaki Raila Odinga ate ya boycotting akalulu n'asalawo agende mu handshake government in Africa ekyo kijjukira ne ba creating ekifo kya prime minister ne bakimuwa strong prime minister position ne baita BBI. Kakati abantu abagoberera ebyobufuzi nti elections zigendebwamu nontonule ono okulaga nti no we have a transition but to paint a picture to the international community
nti newankubadde mutumanyi nga military government naye tuteekawo some semblance of elections okulaga nti people participate naye ekikola partnerships era ba strategies bali abalobbying at international community bamuga nti ekyo kireke ono Kasibanda agende mu kooti, let your Supreme Court rule. Kakati gwagezaako kola anything outside that ne bwakukaba oba tukyalina route negotiating kubanga aganti nze nalekawo emiwaatwa gyonna ono n'atagikozesa kitegeeza oba olina kusigala ku option ye gye yakozesa eri kati naye honorable wesikiriziganyiza nawe waliwo nanzikiriziganya naye zengenda kusaala kwa abakulu kati bazze kiruluuta musajja wange mwagala nnyo kati honorable kitegeeza emiwaatwa gyennyini gye yalekawo zo gyennyini giri fixed okitegeera kubanga toyinza kuŋŋamba nti omuntu azze mu iPod arequestinze sente 1.5 billion n'ogaana okuzimwa n'ogamba nti you have not yet admitted them kyekisooka ekyokubiri ne mugenda mu parliament yennyini yeesulise okitegeera nti teri kintu kiriyita oba kiribeerawo nga opposition yekikoze kati yobuuza Fazil gwe kati ogamba ki because you must have an option nze kye ŋŋamba wetuddayo wali ku kyoyogedde ku Raila wa boycotting akalulu na stepping out na asigambye nti kolanga Raila olina option ki anti option yange nze gamba nti no you boycott the parliament. We're boycotting a parliament. What Mukulu Museveni respects. Nze chemumanyi ko bachemumanyi. Moyo gwa gwanga. Katusokene bino bibiri. Ye Fazil agamba boycotting a parliament. Nze mugamba omala budde. Kubanga kiruluta bw'ata agende kulayira. There is one option. Bajja kuteekawo by election bateekewo n'omuntu omulala ng'era weefudisi mpuliriza uliriza ebigambo byange kuba already there is opposition in parliament. FDC yaze UPC gyeri ne DP ne wankubadde eri mu alliance is another shade of opinion. Absolutely. Ne ANT kakati the train has already moved.